kiba kyabugagga kiba kyabugagga itungo kitegeeza kyabugagga mu lulimi lwaffe lulyeri so nyambale yabasajja kwegamba tugambe ti omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu alina kyabugagga mu makage. So let's go for a press conference and ebisinga tujja kuwanga weewaawo abalabi ba Ghetto TV essaawa eno tugenda ku press conference nga tetunnasimbula ate oluvannyuma tubenga tusimbula. Jona ntegeeza nti ekigambo oba erinnya itungo kitegeeza kyabugagga. Kino kikulaga nti Kyagulanyi alibanga alina ekyobugagga mu makage ng'era ye mukyala. We expect Bobi to talk to the media in a few minutes from now, and he's going to highlight a few issues. Just so you know that today we expect him to be going to give us his manifesto. That is, so as the nation waits, as the world waits, we're all waiting to see what entirely is embedded in his manifesto. But not only that, it's a very young we have the likes of So omulungi atugobera ku Ghetto TV nkya lunaku lwa leero olunaku mulindwa olwayogerwako naddala nnyo mu bitabo ebyawandiikibwa mu constitution y'eggwanga lyaffe Uganda nga 3 omwezi ogwa Novemba mwaka 2020 omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu olugendo lwe yarangirira okuva lwe yayingira palamenti y'eggwanga lyaffe Uganda nsuubira olunaku olwaleero atenda kuteekayo ekigere ekisookera ddala okulaba nti atuuka ku birooto by'abantu enkuyanja bamukeerezaamu okufuuka pulezidenti w'eggwanga Uganda. Wano we tuli tukyali mu makage wano Emageere era nga nsuubira mulabye nga fuluma wali mu nnyumba ye nga alina omukyala Barbie Kyagulanyi abonda abaolabaawo mu maaso baana be mikwano gye sayidi eri omwami oli nsuubira basinga mutegeera bulungi abazze batugobera ye mwami Pastor Muto eyamusabira mu mwaka gwa 2017 ng'afuuka omubaka w'ekitundu kino yalabika nnyo kulaaleze nga bali wamu bakikuba wamu essaawa eno ali naye Pastor Muto waali bamu ku baana be omukyala n'omukyala Barbie nga amaze kuba nga amwegatako. Okay. Solomon. So I go today. Mama so. Kale kakati mwasuze mutya bana bana.
Yeah. Nade njagala kwogera nammwe ku makya nnyo naye ate nengetinga very busy. Naye ate kati bannamawulire batusazeeko nenjagala obagambako. Nayagadde njagala nnyo babriefing. First of all, Subi, do you know him? Jolene, you know him? Yeah. Meha, Suha, do you know him? Shadrach, you know him? What's his name? Katiolabo, your Pastor Muto, he's a young child like you. Murira. But me, I believe that when they pray, he prayed for me. You were still a very young baby when I was running for MP. And I want to, you were around, you remember? Yeah. Nansabira. So, kakati, Pastor Muto manyitali kabana banji nyo basaba. What I'm doing, you know what I'm going for? Yes. What? You know what? Today what's happening? Shadrach? Okay. Stand up and tell me. What is happening? What is nomination? I forgot. When you go to the commissions and you tell them that, and you have forgotten. No. Be confident. Relax. When you go to the commissioners and you tell them that I want to be president, and then you make a speech, then the next day another person goes. Great. So today I'm going for nomination. You all know I'm running for president, okay? Yes. Who doesn't know? So you don't know? I know. That what? That you're running for president. Against who? Against to protect the world and give people healthy food. Oh, great. So children, I'm running for president and I wanted to brief you that what we're going for is a tough journey, okay? You all know what happens to people who say the truth here. But again, we know that the truth is the strongest. So we wanted to pray together with Pastor Muto, but also ask you to pray because now you, the little children, you can only pray. We, the elders, can make all the difference, okay? So we'll have breakfast, but we'll first pray. Pastor Muto, njagala okwaniriza munange nate. Wansabira luli. Wadde oli mwana muto ffe tukuwa ekitiibwa ate tuwa ekitiibwa abaana bato bonna. Era nga Mukama we yatuwanguza luli nemanyi ne kakati asobola otuwanguza. So maama okuggyako ng'olina kyoyagala ogamba abato, then Pastor Muto njagala mwatusabire. Abato nayogedde nabo ekiro era nabagambye batandike okusaba tuludde nga tusaba. There's nothing much I can add on. We'll have to just listen to Pastor Muto. Okay. Yeah. Good. Does anybody have anything to say? Jolene, you have anything to say? Please speak if you want. Jolene, these cameras shouldn't scare you. I know you have something to say. Yeah. No? Okay. So, Pastor Muto, amunange kankakuwa kazindalo otusabire. Rogana Mukama Anyaganya nze ekirala kisaba nti mumanyi nga Pastor Muto naye nga ag'obuzaale kikyo Alex namwe nambeebaza okuwagira omuntu waffe ono era katusabe Mukama ngere nnyo abawagizi abalala kati mwanige ku mikono gyammwe kama kuwanga wakati kyange taata nsabira abantu wa Mukama bonna abali wanene Baibuli egamba Matayo 18 mu kiseera ekyo ne bamugamba nti ani omukulu mu bwakabaka obw'omukulu n'ayita omwana omuto n'amuyimiriza makati gaabwe n'abagamba nti bamutandika okufuuka ng'abaana abato mbagamba amazima nti temulituukadde n'akatono mu bwakabaka obw'omukulu lawa abantu banene Mukama Taata bansembeza Mukama Taata mu maaso gaabwe Mukama Katonda w'ekisa ng'omuntu omukulu
naye mukama katonda w'ekisa bawe mukama taata bena beetaaga mukama obambaza amaanyi g'omukama bambaza ekisa kyo mukama katonda w'ekisa mukama bambaza obuyinza bwo mukama katonda w'ekisa n'ekisa kyo mukama taata obasimulule mukama basimulule katonda w'ekisa amaanyi go leka gabayamba ekitange amiina mukama bampeera omukisa ayise n'ekyokulwanyisa kyange wano eno Baiba yange Tata. Mzee balazeeko wawe yange. Naye tata pasita muto nsaba bamuyite. Ndabba somero ekyawandiikibwa nga kiva mu ngero 3 ekyobuwanguzi okubazzaamu essuubi nti gwe kasita okkiriza katonda okubeera omubeezi wo ojja kuwangula kabagirete bayibuli basomere tulabe mukama kyagamba ate bayibuli egenda negamba mu kukungubaga oba Ezekiel 5 nti mukama ajjukira ebitujjidde obuwagizi bwaffe bufuuse obutali bwa mu nsi eno okitegedde ekyo atugamba mukama nti jjukira mukama wange ebitujjidde bijjukire kubanga ebyaffe ebintu by'omu Uganda yaffe babituguza ninga n'ababituguza si beewaffe mukama ajjukira ebitujjidde ate ku ssimu tewali ya mu Luganda abantu abalokole kantu kano bannaye obeera n'essimu nga kuliko ekisimu naye nekutabako bayibuli azirunga azimirembe Maria gamba weki mwana wange teweerabiranga tteeka lyange naye omutima gwo gukwate ng'ebiragiro byange owulidde kubanga ennaku nnyingi n'emyaka gy'okuwangaala n'emirembe byebiri kwogerwako okusaasira n'amazima tebirina gonna byonna byonna olina okubiwa katonda n'omugamba mukama nninye kwena entebe naye mukama gwaba afuga gitira mu nze ofuke si nti mpa obufuzi nefuga nzekka ate kandaba oba nnasobola okufuga nedda mukama yasobola byonna byonna watali mukama Uganda tesobola kuyimirirawo pasita munnange tusanyuka nnyo era kasubire nti n'abaana abali eyo bongera okukiririzaamu ne bamanya nti katonda akozesa abantu abatasuubirwa okuleeta bwekyukakyuka mu nsi Emageere
ekirala bakwano bange ekirala mwena mwena abali wano eno nze nasabirira Bobi Wine nyimbo ezaali zintuuka naye kati zindeseewo. Pase Kyagulanyi. Weewaawo abalabi ba Ghetto TV tumaze okufuna essaala okuva ewa Pastor Muto family emusiibudde emwagaliza olugendo olulungi naddala abaana abasiibudde n'abanyonnyola ensonga gy'agendako ne bamwagaliza birungi byereere olunaku olwaleero. Bye bye. See you guys. Eh? Keep praying. Eh? All right, guys. Bye bye. Solomon, strong, eh? Yeah, man. Tambula. Weewaawo tukyali Emageere gye tusinzira okuweereza embeera yonna nga bwegenda maaso omulabi wa Ghetto TV. Tambula president, totomera president. Omulengedde. Weewaawo omulabi wa Ghetto TV. Weewaawo omulabi wa Ghetto TV omulungi tugenda maaso okuweereza ekiri Emageere nti taata ne maama bamaze okusiibula abaana baabwe. Ebyokwerinda biri gulugulu bali smart nga bo balaba bagenda okutambulira ku mubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu ge amasuuti ge bakubye ebyokwerinda bye bodyguard bebo munnaffe ye ennyambala gye bambadde olunaku olwaleero nga bakulembeddwa Eddi Mutwe n'abalala bangi betutajja kumenya mannya olw'ensonga ezitali zimu. Oli ku Ghetto TV tuli Emageere tukuweereza olunaku luno olunanga bwe lugenda okutambula olunaku olwaleero. Tuli Emageere okuweereza embeera yonna nga bwegenda mu maaso nga omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okusiibula famire ye abaana ne bamwagaliza ebirungi era n'abategeeza olutabaalo lwagendako. Bamunnyonnyodde nti olutabaalo luno balumanyi bulungi ddala. Suubi ne Shadrack bo bamutegeezezza nti olutabaalo balutegeera bulungi nnyo. Weewaawo abalabi ba Ghetto TV katusooke tuwummulemuko katono ate era tugenda kuba tukomawo boto mwebali kubeerako tugenda kuba tubaweereza embeera yonna nga bweri wano Emageere.
mwebale nnyo mwebalire ddala.